Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Calvary greetings and shalom to you all. Praise the living God. Masuze mutya, masibye mutya, baana ba Katonda. Balamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weewaawo ababuuzaako era abalamusaako si mulala amannya Brian Mark. Nebaza Mukama olw'akawungezi ka leero oba olw'omukisa guno gwampadde nate okuyimirirako weewaawo gye muli. Kitiibwa n'ettendo nkimuddiza. So balamusizaako abaagalwa, balamusizaako buli omu gy'osinziira. Mwebala okunoonya Mukama, mwebala okwagala Katonda, mwebala okusaba, mwebala okwewaayo, mwebale obutakoowa. Amazima gennyini mu lugendo luno lwe tutambula mulimu ebintu bingi ebitusika okulaba nga tudde emabega, naye Bayibuli egamba nti Abamaleki weewaawo bagobereranga Isirayiri buli gwe baalabanga anafiye nga bamukwata bamutta. So nzikiriza nti igwe togenda kukwatibwa kutta kusikibwa na kuzibwa mabega. Weewaawo osonze embere newankubadde olugendo lwawanvuye, newankubadde mulimu ebiwonvu, weewaawo n'ebisiriko. Omanyi Bayibuli egamba nti okuva ku mirembe gya Yokaana okutuuka leero obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa era ababuwaguza babulya lw'amaanyi. So tugulumiza Katonda omwesigwa era omutukuvu nti naawe kwaba ab'amaanyi okyali mu lugendo, newankubadde nga bingi bijja ne bikusika ne bikuwalabanya okujjawo okumaliriza n'okulaba nga bikulemesa olugendo, naye okyanywedde. So tutandika butandisi weewaawo kubanga tukyali ddala. Sinzira kugamba olokoke ng'okyali walirokose ng'olina emyaka 92. So sinze nagamba olokere ku myaka 3 oba emyaka 4 gy'olina. Haleluya. So kitegeeza olina okunywerera ddala okusobola okulaba nga osikira obwakabaka bwa Katonda. Jjukira nti ensonga lwaki walokoka kugenda mu ggulu. So Bayibuli kyeva egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaabongerwako. Ekitegeeza sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, sooka okolerere eggulu. Kyekitegeeza sooka okolerere eggulu obenga essaawa yonna singa enkomerero etuuka oba singa gwe obulamu obukomaawo oteeba ggulu. Then wonoomala okuyimirira mu layini eyo weebati ate ebirala bino bya nyumba kwongereza, mukazi kwongereza, musajja kwongereza, bufumbo kwongereza, abaana kwongereza, naye nga osoose kuteeba ggulu. So mulembe gwe tulimu mulembe muzibu nnyo. Abasinga abamu basomesa ku mukisa. Haleluya. Basomesa ku mukisa na kufuna. So naye tebasomesa kubeera mu butukuvu na butuukirivu biri bikwegatteko. Otherwise ate nga kyali badde nti osomesa butukuvu na butuukirivu bantu kuteeba ggulu, abalala ebirala bibwegatteko. Kama mutukuvu. Kulamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leero sizze na kirooto naye nzize n'ekigambo kyo. So omukutu guno oba channel eno tushiyalingirako ebiseera ebisinga birooto naye n'okusomesa kubaamu, era obanga ozze ogoberera manyi kirina wekikutadde era kirina wekikuteese mu nsi ey'omwoyo. Tujja kwongera okuyiga, tujja kwongera okugenda maaso. Sitaani kayagale kaagaane kubanga weewaawo twazaalibwa kuweereza Mukama, ekyo twakkiriza teri kirala. So newankubadde olumu Sitaani yagezaako okuluguma, naye Bayibuli egamba nti awoluguma nga mpologoma, nga naye so si mpologoma. Ekyo kitumala okunywera n'okugamba kale katutambule. Obanga owoluguma nga mpologoma nga ate eriyo empologoma, kale katutambule n'empologoma. Kama mutukuvu. Mbalamusizaako mwenna. Shalom, shalom, shalom to you. Gy'osinziira yonna okulaba. Webale kusharinga, webale kusubscribinga, ate era sharinga n'eri abalala. Mukama ajja kubawa omukisa. Bayibuli egamba mu njiri ya Matayo ne mu njiri ya Luka nti Yesu ye muzabbibu, ffe tuli matabi. So Yesu ye muzabbibu, ffe tuli matabi. Njagala ojjukire nti Yesu abanga ye muzabbibu, ffe tuli matabi. Kitegeeza Yesu muti, Katonda mulimi, Yesu muti, ffe tuli matabi. Haleluya. Hei musumba otandika ddi? Mugambe yatandise dda. Kama mutukuvu. Yesu abanga, Katonda wabanga ye mulimi. Kitegeeza omuti teguyinza kubaawo awatali mulimi. Tigw'omuyembe teguyinza kubaawo awatali mulimi.
Katonda ye mulimi, Yesu gwe muti, ffe tuli matabi. Naye jjukira nti oli ttabi, tokyerabira. Jjukira nti oli ttabi, toli muti naye oli ttabi. Yesu yeebazibwe. Ettabi terisobola kubeerawo awatali muti. Tegerekeka. Ettabi teriyinza kubeerawo awatali muti, naye ate omuti gusobola okubeerawo awatali ttabi. Omuti bayinza okugutemako amatabi gonna ne gusigalawo nga gukula guti guwanviirira, naye amatabi tegayinza kubeerawo awatali muti. Ekitegeeza toyinza kubeerawo awatali Yesu. Kyekitegeeza toyinza kubeerawo awatali Yesu, naye ate yayinza okubeerawo wotoli. Biki byoliyogera musumba? Wali tonaba kuzaalibwa Yesu yaliwo. Tegerekeka. Ettabi teriyinza kubeerawo, kifumiitirize ekiro kirozeko. Ettabi teriyinza kubeerawo awatali muti. Jjukira ne kano nti ettabi terigejja kusinga muti. Teri ttabi ddene kusinga muti. Kidemu? Teri ttabi ddene kusinga muti. Yesu yeebaze. Ekitegeeza nti obanga Yesu gwe muti nga gw'oli ttabi, olina okumanya nti gwe ttabi gwe weetaaga Kristo. Then ne Kristo ng'omuti akwetaaga weewaawo, naye gwe ttabi kubanga osimba ku ye. Tankuwa ekyo okubikkulirwa okulala. Omuti, haleluya, teguyinza kkala. Ettabi ne lisigala nga ddamu. Omuti teguyinza kkala, ettabi ne lisigala nga ddamu. Kitegeeza omuti we gukala, ebiwuka ne bigula ne gutandika okukala, n'ettabi ligenda kufiiramu. Naye ettabi lisobola okukala ate omuti nga mulamu. Kidemu? Ettabi lisobola okukala naye ng'omuti mulamu. Kigendegeeza nti osobola okuva mu bulokole, osobola okugwa, osobola okukyawa obulokole, naye Yesu n'asigala nga waali, ate ettabi eddala ne limera. Ekitegeeza nti ettabi gw'osinga okwetaaga omuti. Bayibuli ey'oluzungu mwanaato ey'Oluganda ebiyita bibala, ettabi ey'Oluganda eriyita bibala fruits, naye ey'oluzungu ebiyita fruit, ekibala kimu. Ekitegeeza ebibala byonna bizaalibwa omwoyo gumu era kibanga kibala kimu. Tegerekeka. Ettabi okumala, ettabi okumera ebibala lyetaaga omuti. Ettabi eribanga liri connected mu muti, teryetaaga extra food. Sana gweyongedde kama mtukuvu kasita. Kyendegeezaako nti ettabi bwe libanga liri mu muti nga liri connected mu muti weeriti, haleluya, ettabi bwe libanga liri connected mu muti teryetaaga extra food. Tosobola kuleeta n'otema ettabi n'oteekamu ebibala, n'oteekamu ebigimusa ng'otemye ettabi nti olyongera extra food. Tekisoboka. Ekitegeeza wonoosigala ng'oli connected mu Kristo, haleluya, eriyo ebintu by'owulira boogera naye nga togenda kubyetaaga. Mukama mulungi. Beera ettabi eddamu. Jjukira omulimi walaba ettabi eritabala alitemako, ayagala obale. Ensonga lwaki akyakuleseewo, ayagala obale n'ebibala byo binywerere. Yesu ayeebazibwe. Haleluya. Bala n'ebibala byo binywerere. Bayibuli egamba etya mu Isaaya? Isaaya 4:31. Isaaya 4:31.
agambye nti naye aba balindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Mukama mutukuvu. Abalindirira Mukama, olindirira Mukama? Baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbira mu bbanga ng'empungu. Empungu balitumbira mu bbanga ng'empungu. Empungu ye ego mu Luzungu. Empungu wetumbira mu bbanga. It doesn't matter how high the mountain is. Empungu wetumbira mu bbanga, si nsonga olusozi luwanvu kwenkana lutya. Empungu wetumbira mu bbanga, si nsonga omuti muwanvu kwenkana gutya. Empungu wetumbira mu bbanga, si nsonga omulongooti muwanvu gwenkana mutya. Yes, muwanvu, naye si nsonga muwanvu kwenkana gutya. Empungu wetumbira mu bbanga, Kilimanjaro muwanvu, naye entungu wetumbira teetaaga kumanya buwanvu bwa Kilimanjaro. Mountain Ararat olusozi olusinga obuwanvu, oba Mountain Everest. Empungu wetumbira si nsonga haleluya mpanvu kwenkana zitya. Kyentegeeza, olindirira Mukama n'akutumbiza mu bbanga n'atandika okukwata ku mukono okukulembera, si nsonga abakuloga benkana batya, si nsonga abakolimira benkana batya, si nsonga abakukyawa be baani, si nsonga family kimwova. Hey, Musa sirinya lya Isiraeli. Musa linnya lya Bamisiri. Kama mutukuvu. Moses, Musa linnya lya Bamisiri. Muwala wa Farao yatuma Musa erinnya, tinamutuma Musa kubanga amujje mu mazzi. Tegeera, kubanga amujje mu mazzi. Musa yakula asinza Farao ne bakatonda b'Emisiri, nga n'erinnya ly'Emisiri. Naye Mukama we yayita erinnya lya Musa nga ali Midiani mu ddungu. Bali bamutuma, Mukama n'amuyita, Mukama n'amufuula Katonda eri Isirayiri. Ekitegeeza nti si nsonga gwani, si nsonga bakuzaala mu family ki, oba wasamira, oba wayenda, oba wabba, oba bakutuuma linnya ki. Kasita Mukama akuyita erinnya, kiba kiwedde. Ajja kufuula Katonda eri ensozi eziyimiridde maaso g'abantu. Ku lusozi Sinai Musa gyasinkana Katonda. Musa n'akwata Katonda mpola n'amuleeta n'amukkiriza mu bantu. Naye mu kunoonya Mukama, mu kwewaayo, ogenda kusisinkanayo Katonda omuleete mu bantu. Endogoyi yali esibiddwa, naye teyeebagalwangako, ng'esibiddwa ku kikoligo. Yesu n'agitumya, ne bagimenya omwoyo gwayo, ne bagireeta n'agyebagala, n'ayingira Yerusaalemi. N'ebyo biro mwogenda, ayagala kukutuulako oyingira amawanga. Tuli mu biro ebya revival. Haleluya. Tuli mu biro ebya revival, aye tuli mu biro eby'enkomerero. Mu biro eby'enkomerero kyawandiikibwa enjiri, amawulire amalungi galibuna era galitegeerwa buli wamu bonna. Okibanga enjiri eribulirwamu buli ggwanga na buli kasonda kansi, Mukama agenda gituma baani ogibuulira. Olowooza agenda tuma biwuka oba bisolo? Kitegeeza agenda kukozesa ggwe, agenda kukozesa ggwe. Aye gyo nabadde mbagamba nti Mukama buli wakutuma akuwa tuulu, buli wakutuma akuwa ekikozesebwa, buli wakutuma actually takuwa, buli wakutuma akuwa Omwoyo Omutukuvu. Kasita osituka n'oyingira ogenda okukola ng'akuwa ebikozesebwa.
bye birabo eby'omwoyo biyamba ku mulimu gwa Katonda wabula so bisibitiibwa nti musumba alina 9 kubyambala oba sister alina 6 kubyambala nga bitiibwa. Wogenda okusaba omulimu mu Coca-Cola company bw'osaba ne bagukuwa otagendayo tebakuwa bikozesebwa ku mulimu ogwo. Mukama w'omusaba n'akuwa ekyokukola n'akuwa okuyitibwa bw'otagenda kutandika tajja kuwa tools ze weetaaga kukozesa. Wosaba omirimu mu Uganda but ne bakuwa emirimu egy'okulonda emisumaali oba bakola emisumaali simanyi ne bagukuwa bw'otagenda tebakuwa gloves zigola misumaali. Naawe Mukama Katonda kiki akugamba yingira okole bye bigambo byange. Kama akwagala. Shalom to you, praise the living God. Tanaba kulokoka nga weetaaga okulokoka gamba Yesu kwebaza olw'akawungezi ka leero era nzikiriza nti oli mwana wa Katonda afa ku musalaba n'ozukira kuba obulamu bwange butwale. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'abafu oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Oliba yita abalonde bo nange mbeera omu ku bo. Sonyiwa obutali butuukirivu bwange n'empitambi zange. No bye biro weetaaga okulokoka muganda wange. Kama akuwa omukisa. Shalom to you. Kamba sabire Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo mu linnya ly'Yesu Omwana wa Katonda omulamu nangirira omukisa ku kibiina kino kyonna ekinene ogule mu kitabo kya Engero 6:22 paka gyekoma. Ekitiibwa kyo kitomera abantu bo era bayimirire mu kkubo obulungi bo n'obulokozi bwo basinkane. In the mighty name of Jesus I have prayed for you. Hallelujah and shalom. Be blessed.